Bassebo ne bannyabo abaana ba Katonda nsanyusa okubalaba. Mukama mulungi ate ennaku zonna kale mumpubireko nsanyusa okubalaba. Twebaza Katonda atuwadde omukisa ogwa sizoni eno eya meetings era ndowooza olwaleero mu bulabirizi buno tuggalawo meetings ezo mu butongole bwonna. Tulina omukisa ng'obulabizi bwa Central Uganda Conference. Tetwabadde n'abalabirizi abalala abavudde mu bulabirizi obulala. Omusumba Simwogerere David yatukulemberera ka meeting eya Bonga Central. Ate omusumba Dr. Jimmy Kajoba natukulembera ka meeting e Namasuba. Era bannange olunaku lwajjo nalusiba ate Namasuba. Era mwebale kutendeka mbakubiremu obugala b'e Namasuba b'amaanyi. Kaakati kwegamba olunaku lwaleero kanzije nsibeko nammwe wano nga tuggalawo ka meeting eno. Nga sinaba kutuuka ku bakulu bano, njagala kubategeeza nti ab'e Najjanankumbi mubadde bwa mukisa nnyo era ne muteekateeka bulungi. Ssebo Musumba Sekito neetaaga obugalo obw'amaanyi ddala. Dawudi yali omu ku basajja abakulembeze leaders ab'amaanyi era ye yasobola okukulembera Isirayiri n'agaziwa okusinga territory gye yali gyasisinkanawo. Kigambibwa nti yalwana entalo zonna ez'amawanga agali gasinga amaanyi mu kiseera ekyo n'aziwangula. Kigambibwa nti erinnya lye lirabika mu Bayibuli emirundi 1000 nga mu 100 n'okusingawo, ng'eriyo n'ekibuga ekiyitibwa ekibuga kya Dawudi. Ebyo byonna bitegeeza maanyi ge. Naye yakola research ku ye, yagamba ti Dawudi yakola ebyo byonna kubanga yali yeetooloddwa abazira. In order to be a good leader, taking care of abantu abakuliraanye. Abantu abakuliraanye badeko kubanga they make you. If they don't make you, they can again do what? Fail you, your leadership. Njagala kubategeeza mmwe ng'ekkanisa nti ku bulabizi bwa Central Uganda Conference nange abampa amaanyi okukola bino, omuteebi omukulu ye Mpande. Mpande yakulembera okubulira enjiri mu bulabirizi buno bwonna n'ebirala. Era gye bampise yonna n'ennemererwa n'endaba obunene bwakyo nga bonna beesibye ku nze mbataggululira mu Mpande. Omubaka gwe mwatuma okumpita nkulembera olukuŋŋaana luno yakwata ku switch. Manyi switch yakula bulala yeteekako ate nekola etya? Kati switch oli byali ateekako n'angamba nti olukuŋŋaana lwe twagala lwa maanyi, lwakubulira njiri, lwakino yali ateekako, naye ng'ate tamanyi nti akola atya. Kiki kye yali ajjako nga bw'ayogera bw'atyo ndabanga nze awo nina we nnengejja, naye nga Mpande asobolawo. Juzi baali batulonda abaami bagamba nti twagala mulabirizi abatukulemberamu kubulira ku TV n'ebirala, nenzira ebbali nimbawa Mpande era nekikola bulungi. Namutwale namunkola yonna gye mba ntekedde okugenda. So Mpande n'omukyala, thank you, bakoze bulungi nnyo. Nolwekyo yajja wano nga tumwesiga nga tumanyi nti jja kukola bulungi. Omusajja oli kamusaba ayimiriremu eyo hennola oyo tayebwa. Mpulira ebintu bayogera general purpose machine. Mpande n'oyo juzi bwe twafuna omwogezi
vice president wa general conference atwala ekkanisa ffe mu nsi yonna bwe yajja mu Uganda kyatugwako bugwi ng'agenda kuba lukuŋŋaana wa ekajjansi. Nali nina okuyiiya abantu be nayiiya abasobola okukikola yali mpande ne Tayeebwa era ne babeera close n'omukulembeze w'ekkanisa ey'ensi yonna. Mumanyi ebyavaamu n'ekkanisa leero gyeri. Oyo omusajja mumanyi, nali musanze bwe nkubuulira gye namujja abuulire ekigambo kino. Musajja ng'asima zaabu ddala bayita ebukuye, ebukuya wansi akka wansi n'asima zaabu n'akuŋŋunta zaabu ne mugamba va mu zaabu tunoonye zaabu esinga obulungi. So ennaku zino nakava mu busumba bwe associate Sembabule naye yakola gwe wakulembera bayitawo olw'emiyaga. Nagendayo juzi wiki nga 2-3 mu meeting bagita Boma, ekifo bakita Boma bwe buyise ne Kasambya Kikumpiko naye bwe buyise Sembabule naye yabuulira ne batandikawo ekkanisa ekkanisa eyo yaliko bannannyiniyo. Ekkanisa bali abakanisa eri ne babivaako ne barizayininga ekkanisa yonna n'ettaka lyayo n'abakristaayo ne babakwasa Tayeebwa. Nolwekyo ndowooza mutegeera ekyuma ebyuma ebibadde wano. Nagendayo juzi ne bakola bulungi omutima ogw'ekisa nendaba nga bagaba ebintu. Nagenda ne mukyala wange ne tulaba nga bayamba ku bantu abalala. So please Tayeebwa, please Pastor Mpande, thank you for the work well done. N'ababuuliza abalala mwenna ab'abavubuka ab'abaana nga baboogedde kambategeeze ekiseera kino kyakubuulira enjiri. Ekkanisa yaffe yayisa ekiteeso negamba okuva ku general conference ku division yaffe ku Uganda Union nti omulimu gwaffe evangelism and stewardship omwaka guno 2024-2025 kukakasa nga tubuulira abantu tubabuulire tubataase. Bayizawo abantu tebamanyi tebanakuloza nti ebyeggulu biri serious. They are not serious. Mujjukira nti Luti yagenda nano n'abantu mu kibuga mbu bwe yalinga abagamba nti ekibuga kigenda kuzikirira. Bayibuli egamba etya? N'alabika ng'akola ki? Ng'asaaga. Abantu kati Katonda ayogera abantu balabika nga asaaga obusaazi bagenda sinya gizikiriza kusaaga balowooza nti bijja kubeera bwe biti. So nga Katonda amaze okulaga ensi eno nti sisaaga ate amaze okulaga ensi eno nti eno ensi ne bw'onoogibeerako tojja kugitereeza. Kanziremu ngombi ekyekyo tolina dikini gw'ogenda kugikuba. Tolina kyova olaba nti ku nsi kuno teri ali kiriya ali mu bulamu bulungi. Genda omunoonyeze omundeetere wano omutuwe atuwaanire ensi eno byemukoze ebirungi. Kubanga bw'anaaba alina ssente talina mukazi, bw'aba n'omukazi talina mwana, bw'aba n'ebyo byonna obulamu talina, bw'aba na kino puresa eri waggulu. Puresa bw'egaana sukaali aba wansi. Kino bwe kigaana ensi ekoze etya bannaaye? Ensi egaanya abantu mbagamba, ensi egaanya kyetwagala abantu tubabuulire. Kyovula abantu gye bakomye ate okufuna ssente ne bafuna ssente n'ebitiba ebyamaanyi ennyo gye bakomye okulya katunkuma ne kacyumbaali tebeeriira birungi. Ensi egoze etya? Basula wansi, basula mu kudaaga, basula bakaaba, basula mu ndwadde. Twagala kubategeeza nti waliwo ensi esinga obulungi. Haleluya. Ekyo twagala okutegeeza abantu tebannakimanya. Abantu balowooza nti Katonda asaaga. Nedda. Tayeebwa naawe n'abateesesi mwe nabadde babuulira mugende mu maaso n'okutegeeza abantu. Kati batugambye tuyigirize abantu babeere bawanika abaki bannaye. Ekkanisa yaffe yateekateeka bweti, yateekateeka nti ka meeting bwe ziggwa tugenda mu by'abavubuka. Tugenda byaki? Tugenda kubuulira abavubuka. Kati okubuula enjiri tugenda kubeera ku abavubuka omwezi guno gwonna oguddako Oktoba.
October, November, then December. Baana abato basebo tugenda kulaba abaana abato nga babuulira nga bayita abantu, abavubuka nga babuulira nga bayita abantu. Lwaki twetaaga okubategeeza? Kubanga abavubuka ate nno bonna bangu okubuulira, beetaaga okubuulira tubayambe nnyo. Ate nga bebanga okubuulira, 1 tebannasamira, tebalina biteega, tebalina nyabingi, tebannakwatagana gasya mungi. Abantu batutaka okubayamba. Nolwekyo muyambe ekkanisa. Nsaba okulangirira wano ssebo nti tugenda mu puroguramu y'abavubuka, bwe tumala tumalize n'ey'abaki, n'ey'abaana n'abakyala, okukakasa nga evangelism. Bassebo abagenyi baffe abatukyalidde, njagala kwogerayo kino ssebo. Twagala kwebaza olw'ekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu. Bayibuli egamba nti ow'ekitiibwa kitiibwa. So twagala okukwaniriza mu kkanisa yaffe wano e Najjanankumbi. N'abantu bobozze nabo twagala tubategeeze ti ekkanisa Seven Church focus yayo ng'omukulu bw'abadde agamba kutwala abantu mu ggulu. That's the major objective. Kyovola boluusi n'abantu bajja mu kanisa ffe ne bakaluubirirwa samonizi zaffe naye onsanyusiza gwe ozitegedde mangu. Abantu baagala twogere bye baagala. But the focus of the Seventh Adventist Church kutwala abantu, kuyamba abantu bagende ludda wa. Ate we can't go in heaven okutuusa nga tukwase Bayibuli yonna. Ate omuntu bwakubuuza nti abasevensi tebawukana batya n'eddiini endala, genda obagambe ti abasevensi bakkiriza mu Bayibuli yonna ate yokka. Kubanga Katonda bali basala omusango tagenda kukozesa bitabo birala, tagenda kukozesa ngeri ndala, wabula ekigambo kya Katonda. Eyo emphasis gye twagala okusaako okwetoolola ensi yonna. Twagala kitegeerekeke, kibune eri bannabyabufuzi, eri ab'ebyobuwangwa, eri ab'amawulire, eri abayinginiya, eri bonna. Abantu bonna bategeere nti bassebo ne bw'onookola otya. Omwanisi yagamba, ate nno Yesu yennyini yagamba nti kankutegeeze ku by'okugenda mu ggulu bwe liba liiso waakiri lifiirwe. Bwe guba mu ggulu oba mukono bigire eki tosubwa eggulu. Omuwandiisi kyava agamba nti omuntu yenna bw'alisubwa eggulu aliba asubiddwa byonna. Bw'olisubwa okugenda mu ggulu oliba osubiddwa bimeka? Byonna. Because you have not even n'ensi togifunye. Kiki ekiraga nti ensi togifunye? Bye bigambo bye tukozesa nga tuziika bikulaga tofunye. Golufa ne bekaba kabenje n'ofa ne wefufunyala ne bakugolola bati, ne bakugyamu ssente zonna, ne bakugyamu ebitakkirizibwa genda mu ntaana legal tender, ne balyoka bakuteeka mu ttaka ne bakulangira bati sebo. They don't care about kiki obadde. Ne mufiira Bungereza ne mufiira mu America bagamba batya ettaka muki? Envuvu muki? Abalala ne bogerako nti envuvu muki? Ne bagenda bagabula emmere. Ensi emanyi nti obulamu bwo bugize eki. Ennaku zino omukazi n'alaba nga olwala ofa tofa, otera okufa nga omukazi avuddewo agenze mu saluni kukola nviirize n'okukuba t-shirt ezira jjajja mwami n'ezaki nga beetegese bulungi. Kubanga gw'ofudde goods without value. You must accept Jesus now when you have value. Bw'olunaku lw'oligenda bino byolaba basebo, bino kambakoleremu bino byolaba tukola nga mugenzi waali ne tujjanga wano ffena ne tuteekako ne tukolamu bwe tuti. Si bibaganye tubikole nange mubikole. Tubikola kulaga bannaffe kitiibwa nti ono abadde waaki. Gwe yafudde tekirina makulu gyekikukolera. It will never. Tekirina. Valiyo gikola okyali muki. Valiyo mu maaso ga Katonda togenda kugikola ng'ofudde. Teri saala etereza valiyo. Weekolere vali ng'okyategeera. Haleluya.
maliriza n'omuntu yanyiiza nnyo omuwandiisi omu bamweta Rick Warren yagamba nti Katonda ayagala ennyo abantu bonna bategeere this is not our home. That is why nobody is comfortable. That's why buli muntu alina akamugaana okubeera comfortable. Era singa ono mpadde omukisa wano mpitawo ntabali comfortable. Nagambako abasamize lumu nemuga nti kasito ina amasabo 6 come and stand here ompanire ebyofunye mu lubaale n'amayembe n'ebiteega nkuwanire ebyenfunye mu Yesu Kristo. Talina musajja wattu asula wansi abaana balalu ensi yonna yayononeka dda bawoowoola bayononese afunye eki nobody. Ekkanisa mbakubiriza nga tugala ku meeting eno mugende mubeere beesigwa omukulu nasanyukiza mubeere beesigwa mutegeeze abantu nti eggulu lijja Yesu Mukama waffe akola atya. Mubeere beesigwa okutegeeza abantu nti ekifaananyi kyalaga nti ensi etandikira ku zaabu negenda wa feeza beva ku feeza nedawa beva ku kikomo nedawa neva ku kyuma nedawa. Ekyo kitegeeza nti ensi as we stay the world is decaying, but increase your value by accepting Jesus. Lwaki twagala Yesu abantu bamukkirize? Ensonga eri emu yokka, Yesu yeyeke yava mu ggulu n'ajja ku nsi kuno n'amalako emyaka 33 n'ekitundu n'akemebwa mu byonna n'awangula. Amina temala. Yeyeka gwe batwala mu kooti 7 earthly courts okumuwozesa nga ne Sanhedrin weeri ne bamuwozesa n'asala omusango n'agamba nti taliiko muki ne baga nti wadde taliiko naye akomererwe. Yesu yekka ye yafa n'aziikirwa n'azuukira. Tugamba tutyawo ye yekka alina ekisumuluzo ekyokufa n'amagombe tetumuwaanira bwereere ye yekka alituzuukiza. Mbadde ngenda kubuuza ekibuuzo kyesaagala kubuuza nti sikyakibuuziza. Mbadde ngenda kubuuza nti baluwa aluwakkiriza nti alifa naye kankireke sikulwanga lukutwalirawo nonneekwasa. Naye olwokubanga ffenna tumanyi nti tuyinza okufa singa Yesu tazze kati bwe tulifa ani alikuzuukiza? Yesu Kristo Mukama waffe. Aleluya. Tasaba ssente tasaba kiki agamba ndikiriza bukkiriza Mukama waffe Yesu owayimi obulamu bwo ng'ogenda ffenna. Ate mwe ab'ebitiibwa kankutegeeza ekitiibwa omuntu okuva mu kitiibwa n'agenda mu geyeena alibaadabye nnyo. Lwaki nkyogedde bwentyo ng'omugenyi omukulu? Omuntu okubeera ow'ekitiibwa ne bakuwerekera mu kitiibwa n'otambula mu kitiibwa kakasa nti ekitiibwa ekyo okituusa mu bakabaka obw'omu ggulu. Aleluya. Bwentyo bwe ngamba mwe abasula mu kalina abazima amayima ezaffe ziri wansi nsiko katono musula mu kalina ng'obeera mu kalina waggulu nga Yesu ajja ng'ate bakuzza mu geyeena ng'ate abadde mu busubi agenda mu kalina eyo mu ggulu. No way. Mwe mwenna ow'ekitiibwa yenna omugagga yenna alina byonna kakasa nti olemera nawulira ekigambo okulemerako lemerako obeere mu bwakabaka obw'omu ggulu. Don't allow bino ebintu okukubuzaabuza bino tebirina makulu byonna. Musajja omuyangama nti neewuunyiza nnyo si teyali muna Uganda yaga nti ate mwekintu mukikubye bubi nnyo ne mufiirwa omuntu ate ne mufumba n'emmere ate twafiiriddwa n'abafumbi ba ssente ne mugamba nti gwobadde okaya n'ekyo nti kati batandise n'okugabula enkoko bakufuddeko omusajja n'ambuuza nti bwenfa mukazi wange bayinza akkirizibwa okuleeta omusajja n'amuyingiza ne mu nnyumba yange kunze si ku nnyumba yo yokka etteeka limukkiriza erya bayibuli okumusuza ku kitanda kyo kyennyini. Why? Kubanga omufu taliko kyakola ki? Bino byowulira nfa muzika wano okuliraana mukyala wange omwami wange tunaagenda nga kawungezi ne mulabako. That is byogera tebiri mu bayibuli.
bameka abagati ngaakyali mulamu kayetereze abange munsasire sebo toyanza okutukyalira toyanziza n'obubaka bwotuwadde yanza n'abagenyi abazze wano tusaba Katonda abakuume ababeere nga mukola emirimu gyonna nga mulwana entalo zonna ze mulwana katuzirwane olw'ekitiibwa kya Katonda. Bayibuli ega nti obanga mulya obanga munywa obanga mukola ekintu kyo kikole lwaki kuba kikusa Omukama waffe. Katuyimireyo. Nja kubasaba omuyimbisa w'ekkanisa eno ajja ayimbisa oluyimba baluyita namba 41 oluyimba namba 41. Abagenyi baffe muyinza obba kopi ne balaba oluyimba olwo oluba tetulina we tuluteeka 41 naye nga tweyanzisa nnyo okujja kumu. Okusaba kino kankikolere wano kikozedde wali ku lw'obulabizi bwa Central Uganda Conference. Njagala kwebaza ku lw'abasumba bonna olw'ebirabo ebiweereddwa abasumba baffe. Mwebale nnyo okuwa ebirabo abasumba bonna n'abaweereza bonna n'ababuulidde mu ate era n'okolagana obulungi ne Bwakabaka bwa Buganda, n'okolagana obulungi ne Minisitule y'ebyobulamu, n'okolagana obulungi ne gavumenti n'abakulembeze ab'ekitundu kino. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, mulaze obukulu obw'ekitalo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Katusabe. Kitaffe omulungi, oyogedde gye tuli. Abantu bano Mpande ne Tayewa ne ttiimu eno ey'abavubuka n'abaana bantu ddala bagukoze, kubanga n'ebivaamu tubirabye n'okubatiza nakati bali mu kubatiza. Naye newankubadde eriyo n'abatabatizibwa bagenze kibakeese. Omuntu agenze ye aganye ku lulwe naye nga bano bakoze omulimu gwabwe. Weebale nnyo, weebalire ddala. Twebaze olwa Ssekitoono n'omuddu w'okulumba n'abakyala baabwe, ttiimu y'ababuulizi, ttiimu y'abakadde n'Organizing Committee okubeera focused obulungi okulaba nga ebintu bibateekateeka bya kikulu ebibaddemu n'okuyita abakungu ba gavumenti n'abakungu b'Obwakabaka.
tweyanzeege Mukama olw'ebyonna ebikoleddwa obubaka buno busigiddwa tubeere ddala beesigwa. Eggwanga lino singa kino kikoze ekyokuyiga kino kye tuyize okuyita mu kamitingi zaffe zonna kyekyetaago ky'eggwanga Uganda. Kino kyekyetaago ekiteekeddwa okusomesebwa okuva mu maka okuyita mu LC system. Kyekiteekeddwa okusomesebwa nga kisomesebwa mu bannabyabufuzi katube ba byabuwangwa abakulembeze okutuukira ddala ku bakulembeze abakuumi b'eddembe okutuuka mu makooti okutuuka mu byonna ebikolebwa ne mu lukiiko lw'eggwanga nga buli muntu bw'akola ekitundu kye akikola ng'omuwanika omwesigwa. Taata ekyokuyiga kino kale kyaleetebwanga ekkanisa eno okuva ku General Conference ne tukikozesa. Naye ggwe alina obusobozi lwaki tokifulumiza kigende mu gavumenti kigende mu bantu bonna. Buli akola waakola, buli atudde mu ofiisi, buli akola accountability, buli akola claim agikole n'obwesigwa. Eggwanga lino lifune abantu ekika ekyo okuva ku nze okuva ku ffe abali wano. Tetusobola kulwanyisa abatabadde wano naye ffe ababadde wano katubeere entandikwa ate tubeere omuzindaalo okutegeeza bannaffe okuva ku baana baffe nga bakula bakule n'ekigambo eky'obwesigwa. Bwe tunaabeera n'obwesigwa amaka nga meesigwa tujja kukendeeza ku bantu abagenda mu makomera abamu olw'ensonga n'abalala abatali nsonga. Tujja kujjawo embeera ey'okutulugunya n'okunyigiriza kubanga abantu bajja kuba beesigwa tetujja kuba nabawa bujulizi butali butuufu. Nkwegayirira ku lw'ekkanisa eno ekyokuyiga kino kibeere kyaffe ffenna katuleme kuvaano nga tulina gwe tusongamu olunwe naye kanneesookeko katwesookeko ffenna buli muntu acekinga obwesigwa bwe ku buli level gye tukolerako nga tukola endagaano nga tukola ebiwandiiko nga tukola ebikwatagana ku bye tugula nga tugula amataka nga tukola ebiraamo tukolere n'obwesigwa obutegerekeka. N'ekisembayo kye tukusaba Mukama ng'ekkanisa tusabira abakulembeze tusabira gavumenti kuba gavumenti eyinza kujjawo nga togikiririza Mukama. Beeramu ne gavumenti bokukola nga bakolera wansi wa mukono gwo. Beeramu n'obwakabaka bwa Buganda, beeramu ne Ssaabasajja Kabaka n'abakungu be bonna. Ate tweyanziza olwa munnaffe atukyalidde Mukama ne ttiimu ye. Mukama gwomanyi abantu bo gwomanyi bo bakozesa. Ffe ng'ekkanisa tumusabidde omukisa gwa Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Weerage nga Katonda ow'amaanyi gy'ali ne famire ye. Gwe yamuwonya juzi muwonye n'olulala ate oluwona olukyasinze lwe luwona olw'okuwona geyeena tutuuke mu bwakabaka obw'omu ggulu. Tugenda kuwunzika mu kiseera kino tusabira omusumba Sekitto ne ttiimu ye yonna, tusabira abakulembeze bonna. Wajja kubaawo abatambula olw'eggulo naye mukisa gwa Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu gugende wamu na buli muntu yenna gweramu n'ofiisi zaffe n'amaka gaffe. Tusabira abasuubuzi abali wano, tusabira abalimi abali wano abalina projects ez'enjawulo, abalina ebiganye, amaka agaganye, okuzaala okweremye, abantu abalina ebisiraani ebitabavaako, abantu abali ku mabanja agatavaawo. Mukama bibajjeeko, bajjeeko ebibalumba ekiro, bajjeeko abalota ebitalina makulu. Kitaffe omwagalwa abantu babeere ku nsi kuno ng'obanaazizza ng'obambuluddeko ekibi ng'obambuluddeko setaani naye nga bagenze n'omukisa ogutegerekeka. Kisemberayo ddala nsaba Mukama nkwegayirira ekkanisa eno buli muntu ali wano atuuke mu bwakabaka obw'omu ggulu. Oba kiba kitya, oba tutuukayo nga tumaze kwekulula, oba tutuukayo nga tubulidinga, as long as tutuuse mu ggulu tuwalule n'ekisa ffena tuuke mu bwakabaka obw'omu ggulu ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala ku Ayi Katonda n'okisa kimu Omwoyo Omutukuvu kabibeere naffe ffenna emirembe egitaggwaawo. Amen. Mukama abe omukisa bannaye mwenna. Thank you.